Omusajja yansanga enkeera mu Nnyendo Musa omumanyi kuba bata Musa promoter ono mudugavu olutali mubuuzi kuba nze nali Musa yankubira nga Munyonyo nga mugema ndi wano Munyonyo ndi mwavu gamba oli udda wajja usanga lutuli emmere nana muloogi ni musanga muloogi mba nakayingira muloogi nga ne baluka gakoze eki yatuuka mpaka ttaayi ompuliza bulungi nokana obadde okubiza ebyuma byange okanya okuyimba oyisa mu bantu bakulabye ne mugamba nakugambye ntya nakugambye bw'oyimba ngenda kugenda erino nayo sente gompa mabugolo musalaga ati mugenda kulwana mugenda kuswala wala baji bonna bavudde bakuŋŋaanye nangamba weeragalaga oyinza n'okkomaawo ngolowooza obuyimba bw'oyimbye oyinawo kye waayimbye walukaga yennyini yakinga amaaso ku maaso mwogedde twawukana ate nayisawo bbanga ki myaka egi ndi ku ttaka lwaki ŋŋamba nti ye bukyandwala tankubira nkokusimu tubola bino obulwadde ensi n'ensi yayinkubira essimu ensi n'ensi n'ensonda ssente ensi n'ensi neekola buli kintu ye mubuuza ebyankubidde kwadde okumpeerezayo ka message nti ngola bino obulwadde naye ng'ate nava na mushoze n'endwala kyogamba nali munyezezzaaki eyo tuveeyo mu bufunze nga tumaliriza ekyo kyonna tukigatta wamu gwe nga golooza walukagaye yakutuusa ku kyo yali akutuusizza sirowooza kituufu yakikola hata kikoze nzize kakikoze abayimbi bangi basega alemesa n'okuyimba bava ne mu ggwanga n'okusiramuka ne bava ne mu kuyimba Vincent Saga yali si muyimbi w'amaanyi omulaba wa yasooka okuba omusiraamu Haruna Mbiru sina Haji tayimba Sabu Anatolo si musiraamu Bebe Kulu si musiraamu bo nga bayimba kati gundi yali yalemesa bakadongo kamu kuba toli wa kadongo omutima omubi ogwamujja talinagamu ndozaga kikyangu nnyo tugenda kufuna olunaku olukulu tulumulekere nga bulamu bamutimbyewo yekka nga posta zirikani yekka ogu agenda ayimbe Masaka ayimbe bundi bujja ayimbe bulamu ndozatula n'amatira ne bwe tugambe kuyimbira sente zayimbira sizenyimbira bayimbira milioni 5 bwe babanze bampadde nji bampaka kadde baka mu kitundu tukwataganira wa ayina entalo za mwedda nze dda naye anti yali ye yaliwo dda nga nze ndi mu lubuto kati twayombera mu lubuto kati nze lwaki ngamba bwe ntyo nzabi be yayimba nabo saabalaba ku nsalaba ku kasozi ate yayimbanga naye kati atwa twenkana singa akweto in case singa avayo nakwetwa nakamugera nalabya interview gye wakoze naye nkwetondedde amala kulaba interview kata bimanyi ye kata yakyatamanyi nalaba interview wano bali ya Mwe TV ya kiyawo ng'alina nga mubuuko namubuuka pasa akubera kumeshenga muntu ku TV ndala namugamba mbadde mulwadde mbadde munezi kimanyi naye ko ngambe kangendeyo bwe binaaba ebimuluma bisobola okuwona ate ye yali agala abakazi bange abagamba mugema mulwadde wa siriimu ate nga bamala abakwana kakati ate yali simanyi naye agala kulwala siriimu gwennyina simanyi kuba bagambanga kati nze nkwewuunya oyagala kya mugema omulwadde ate gwe nga mukazi wange ate omunziko gampa ku nnamba yo kati ate muka omulwadde oba mwagaza ki